Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is your brother Abdulaziz Sechito informing you, all our listeners, and those who may feel concerned that King Faiz will be a senior secondary school found in Mchana Town Council, 1 kilometer off Namtamba Road, is the source of this product and therefore reserves all rights to prohibit duplication of the same. It is our prayer that you listen carefully to the foreign translations of the Holy Quran to luganda by Sheikh Ismail Sulaiman Nkata. However, all access in this product remain exceptional original to us, and we therefore chose to take full responsibility for such. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ono gwuwuliza ye muganda wa Sechito Abdulaziz ategeeza abawuliriza baffe mwenna n'abanawulira nga bakwatiddwako nti omulimu gw'okukyusa ekitabo kya Allah ekitukuvu Quran okukiza mu maloboozi mu Luganda nga bwe guli katambi kano gwakolebwa mukadde waffe Sheikh Ismail Sulaiman Nkata okuva ku King Faiz Islamic Senior Secondary School erisangibwa mu Mityana Town Council ku kilomita emu ng'okutte oluguudo oludde Namutamba. Tusaba Allah akusobozesa okuwuliriza obulungi n'obwegendereza wabula tukutegeeza nti ebyo byonna byonna osanga biwa byekatambi kano si bigenderere. Ne ku lw'ensonga eyo oba ensonga y'okuwabula tukusaba bw'oba osobodde otuukire ku nnamba zino 0772 9475998 oba 0772 37936 oba 0702 37936 bw'oba tosobodde tukusaba ku lw'okutegeera ebisingawo obuuze ku bamaseeka mu kitundu abalabika nga bakusinga okumanya. Webale nnyo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Essura eno bagiyita Sulat Al Qasas. Allah mwalombojjera ebyapa bya Musa ne Firawuna, ebimu ku byo naddala okuva mu buzaale bwa Musa alayhi salam. Allah atandika essura eno ne al-hurufu al-muqatta'a n'ennyukuta ensirifu. Bismillahi rrahmani rrahim. Sin mim. Allahu a'lam bi muradihi. Allah yasinga okumanya yaluubirira mu kusirisa ennyukuta ezo. Oluusi ng'atandisa ennyukuta emu nga bwe twagamba nti asobola okutandisa Nun, Qaf, oluusi n'atandisa harfaani Yasin, Taha, oluusi n'atandisa ennyukuta esatu Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, wani yatandisa n'ennyukuta Sin Mim. تلك آيات الكتاب المبين تلك آيات ago somye emabega bane gono somane go jokusoma wano gonna mateeka agali mu kitabo kya Allah al-Kitabil Mubin. Ekitabo kino ekyogera akati ne kikulaga ne kikunnyonnyola nti ono haram, ne kikunnyonnyola nti ono halal, ne kikunnyonnyola ebyafaayo byabaaliwo, ne kikunnyonnyola embeera gye baazikiriramu n'engeri gye baawonamu. Abakkiriza baawonanga, abatakkiriza mu bungi bwabwe ne bazikirira. Ate Allah n'akutegeeza biki bye yabategekera oluvannyuma lw'okuva mu bulamu bw'ensi. Abaali abakkiriza bagenda kuyingira ejjana, abataali bakkiriza Allah yabategekera ebibonerezo nga gwe muliro. Allah subhanahu wa ta'ala yakiyita al-Kitabil Mubin, ekitabo ekinnyonnyola omuntu asobola okuyita mu nsi muno ng'amanyi ekinyiza Allah, amanyi ekimusanyusa. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نتلو عليك tugenda okusomera gwe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukulombojjera nga tukubulira ne nabai Musa, mawulira amakulu ge tugenda okujjamu gokka agaali gakwatagana ku Musa wa Firawuna ne Firawuna la'natullahi alayhi
bilhaqqi ng'ebyo bye tugenda okubuulira ge mazima agaddala agaaliwo liqaumin yu'minuun eri abantu abajja okuba abakkiriza bajja kubeera nga baganyulwamu ebyo bye tujja okubuulira. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yagamba nabbi we Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. إن فرعون إن تندقى يا بيونا مزمد لفراويو على في الأرض يقول مزا منسمون ييتو ويجترو نابيرانغا منسمون ييتو تنغا لشواجتاينا ومغامبكو وجعل أهلها نافورا بننين سينو abantu abawaali bawangalira mu nsi eyo n'abafuula shiyaan ebitoletole yabafuula obubondobondo n'agenda nga abakutulakutulamu abatematemamu obubinjabinja nga bwe bagamba nti divide and rule bw'otematemamu abantu kikwanguyira okubafuga. kakati babanu Israila yabeeranga ababonereza nga abazinya endubaale nga abatuusaako ebikaba ebibonereza ebyenjawulo. ate bo abakibuti oba al akbaati abaali ab'ekika kye nga be bali mu kintu nga be bali mu bifo ebyenkukunala be bali mu bifo ebyobufuzi be bali be balina emirimu mu ggwanga n'abeera nga atulugunya sayidi emu. Allah nga bw'agambe yaba bani Israil yastatifu taifatan minhum ng'ekibinja mu bo abamu abatuulako n'abeera nga abanafuyiza ddala. abaana baabwe be basoma tebafuna mirimu. abaana baabwe be babeera mu nsi muno babeera nga tebeeyagaliramu mu nsi yaabwe balinga abatazaalirwamu zibamomboze. abo n'abeera nga abatuuzaako obuzito n'abeera nga abantu baabwe bonna abanafuyiza ddala. yudhabbihu abnaahum yasalanga abaana baabwe abalenzi olw'okutya okubeera nti bayinza omujja mu ntebe bayinza okujja abantu be mu byobufuzi babeere nga bawaŋŋama mu bifo byabwe. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba nti abaana baabwe abalenzi yabasalanga olw'okubeera nti abalogo baali baamulagula nti abantu abo bwe banaabeera nga bawangadde mu nsi be bagenda okumujja mu buyinza. wayastahyi nisaahum abaana baabwe abawala nga abalekawo nesirwa kwagala kubalekawo wabula okubalekawo babeera abaddu nga baweereza mu maka gaabwe. innahu mazima firaawo oyo kaana min almufsidiin yali mu bantu aboonoonya abaali beeyisiza ddala obubi. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونريد الله سبحانه وتعالى agamba nti essaawa etuuse kati twagala annamunna tuteeke ebyengeera byaffe ala alladhina stud'ifu ku bantu abo ababadde mu nsi nga banafuyiziddwa ne babeera nga batyoboolebwa ekisukkiridde mu nsi muno. ala alladhina stud'ifu fi l-ard ababadde muno mu nsi nga banafuyizibwa ekisukkiridde. wanaj'alahum a'immatan tugenda okubafuula nga be bakulembeze abagenda okulya ebifo ebyobuvunaanyizibwa mu ggwanga. wanaj'alahum alwarisiin tugenda okubafuula abajja okusikira ensi eno. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ونمكن لهم في الأرض الله سبحانه وتعالى تجزا تجندو كباتبين كزامون سمنو ونري فرعون تجندو كراغ فراو وهامان نكتكروي وبني منستوي أيتي وهامان وجنودهما نابا مجيبا وببيسيغا بني منو منسي. Allah subhanahu wa ta'ala bategeeza ntugenda okubalaga minhum nti tugenda okujja mu bantu bali abatulugunyizibwa ma kaanu yahdharuun ekyo kye baali beewala ekyokubajja mu bifo eby'obuyinza ekyokubajja mu bifo eby'obufuzi tugenda kukibalaga babeere nga bakirabirako ddala n'agaabwe nti mu bantu bali ababadde batulugunyizibwa mwe tugenda okujja abantu abagenda okudda mu bifo byammwe ekyo kye mubadde mwewala okumala ebbanga eddene. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukibatuusaako kye mubadde mutya. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأوحينا تواسندك ببك وفي إلى أم موسى إلى ماما وموسى. الله سبحانه وتعالى atunyumiza Musa alayhi salamu ng'akyali muto Allah ng'amutegeka okubeera nabbi we agenda okubeera nga
ajja Firauna mu ntebe muno abeerenga ababanu Israel abakulembera babe mu kubonaabonyezebwa okwali okw'amaanyi. Allah atutegeeza ebyaliwo nga yakazaalibwa. Twasindika obubaka bwaffe eri maama wa Musa an ardiihi, omwana w'oyo oli waddembe okumweyonsereza singa obeera ogumye, totya, oli waddembe mweyonsereze. Naye fa in khifti alayhi, bw'obanga owulidde ofunye okutya ku mwana oyo nga toosobole kumuyonsa olw'okittabaana ekiriwo ku mulembe ogwo, fa alqiihi fil yammi, mutwale omusuule ku nnyanja ng'omutadde mu keesi. Wala takhaafi, situwagala otye byonna ebinaddirira. Wala tahzani, tonakuwala nnyo na kubeera mu nnyiika olw'okuba tolina mwana wo. Inna amazima ffe radduuhu ilayki, lumu tujja kumukuddiza, tofaayo. Wajailuuhu min almursalin, ate bw'anaaba akuze y'omu ku be tugenda okufuula abatume baffe be tugenda okukozesa ng'abatume eri abantu bonna. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فالتقطه bwekityo bwe kyali bamulonda, bwe yali aseeyeeya ku mazzi n'asibira ku mwalo ne bamulonda alu Firawuna, abantu ba Firaawo, liyakuna lahum aduwan wa hazana, naye nga beerabidde nti gwe balonda yagenda okubeera aduuyi waabwe, era agenda okubakombya ku nnaku ey'ekitalo, agenda okubeera omusaale mu kubajja mu buyinza. Inna Firawuna, mazima Firaawo, wa Haamaana ne Haamaana minisita we, wa junuudahuma n'amagye gaabwe, kaanu khaatiin, baali mu nsi muno nga basobya. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وقالت امرأة فرعون, yagamba mukyala wa Firaawo yali ayitibwa Asiya binti Muzahim, wala wa Muzahim alayha salam. Imra'atu Firawuna ye yali mukyala Firaawo, mukyalo yali mukkiriza naye ng'ali mu bufumbo bw'omusajja, yali omukafiiri first class. Omukyalo yatuuka ekiseera n'agamba bba. Waqaalat imra'atu Firawun, mukyala Firaawo lumu yagamba bba, qurratu aynin li walaka, eryokkula eri amaaso gange n'eri amaaso go, kubanga bwe tumutunuulira omwana oyo tumulaba ng'atusanyusa. La taktuluuhu, muleke kuyisa tteeka limutta, temumutta. Asa an yanfa'ana, oba oli awo lumu alitugasa. Aw nattakhidhahu waladan, oba tuyinza okumufuula omwana nga bwe tutazadde. Wahum la yash'urun, nga tebakimanyi nti gwe beeyolera yagenda okubafuukira ekizibu mu maaso eyo. Firawuna okukola ekintu ekyo ekyokwagala okutta Musa ng'akyali mwana muto. Musa alayhi salam yakwata ekirevu kya Firaawo n'akiyuuzayuuza n'akisikambula. Firaawo n'afuna ekyebikiro n'okwekanga, n'agamba omwana ono yandibanga kyekisiraane bulijjo kye twewala. Omwana ono mwekengedde n'ayisa etteeka abeere ngattibwa. Omukyala n'agamba nti ya Rabbi, totta mwana oyo, nga ndaba nti kkula, kisanyusa amaaso gange naawe. Omwana oyo lumu alitugasa, naye nga tebakimanyi omukyala n'omwami bonna nti omuntu gwe bakuza yoyo Allah gw'ateekateeka, Allah subhanahu wa ta'ala gw'agenda okufuula omubaka gye bali. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وأصبح gwakeesa ku makya Fuadu omutima ummi Musa ogwa mama wa Musa farigan, nga mwereere talina kyalowooza okuggyako omwana we yekka yali ku mutima gwe. In kadat latubdi bihi, kabula kata akyolese nti omwana oyo gwe mukutte, gwe tuwulira gwe baagala okuteesaako okutta mwana wange, kabula kata akifulumye. Lawla an rabatna ala qalbiha, singa tekyali ffe kubeera nti twasiba obugumiikiriza ne tubunyweza ku mutima gwe, litakuna min almuminin, asobole okubeera mu bakkiriza abannamaddalwa maama wa Musa. وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وقالت لأخته, n'agamba mwannyina Musa yalina kannyina akakulu, maama waako n'akagamba qussihi, genda ng'olondoola keesi eyo erimu omwana wange. Fabasurat bihi, nako ne kagenda nga kajibbiriza amaaso an junubin, ku lubalama lw'omugga oba olw'ennyanja, ne kabeera nga katambula nga kali ku byako
akalaba alowooza kalina byako bye kaliko naye nga ko kali ku mulimu gwa maama wahum la yashurun ng'abantu abalala tebakitegeera mission ki akaana kano akawala gye kaliko. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وحرمنا عليه المراضع توازيزك موسى abayonsibonna okubeera nti ayonka ku bbeere lyabwe min qablu nga tannaba kudda wa maama we kubanga kimanyiddwa abantu abo baali ng'abeeru ng'abaana baabwe babawa abayonsa abalala abatali bannyaabwe babazadde naye bwe baleeta abayonsa abaana b'abakungu Musa yazira amabeere gaabwe. Fakalat akawala kali bwe kamala okulaba embeera eriwo ne kagamba hal adullukum abange mwenna njagala mbabuulire mbalagirire ala ahli baitin abamaka abantu b'enju emu yakfulunahu lakum abajja okubalabirira akaana kammwako bulungi bakaliise bakanywese kabeere nga keeyagala bulungi wahum lahu nasihun ate nga kubikwatagana n'empisa eza bulijjo bajja kabuulirira kabeere nga kakulanga kantu kalamu nga bwe mwalyetaaze. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فرددناه إلى أمه ekiteeso kyayita ne babeera nga bakkiriziganyizza n'akaana ako akawala nga kamaze okubazikira abantu b'enju emu. faradadnahu ila ummihi ne tumuzzaayo ewa nnyina Musa alayhi salaam naye ku luno ngazzibwayo era ng'ayonsebwa ng'asasulwa n'okusasulwa ku lw'ekiragiro ekyava mu lubiri nti anaabeera nga omwana oyo amuyonsezza amabeere ge n'abeera ng'agakkiriza kubanga ajja kubeera ng'akolera musaala omwana amaze okuziga omuntu ajja okuyonsa nga ye maama wa Musa alayhi salaamu yennyini ng'ate bo tebakitegeera. Allah agamba twamuzzaayo eri nnyina kay taqarra aynuha amaaso ge gasobola okufuna essanyu ng'omuzadde bw'abeera ng'alabye omwana we wala tahzana abeere alimu okubeera ng'anakuwala alimu okuwangaalira mu nnaku eyeraliikiriza kubanga omwana we ali mu mikono gitali mituufu ng'ate naye ali walala. Walitaalama era twayagala tukole bwe tutyo okumumuddiza alyoke amanye omukyalo oyo anna wa'ada Allahi haqqun endagaano za Katonda ziba za mazima nga bwe yamulaganyisa nti tujja kumukuddiza era amuzzizza walakinna aktharahum la ya'lamun naye abantu abasinga obungi tebakitegeerera tebakimanyi nti Katonda bw'alaganyisa atuukiriza. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ بيامر كتوكا أشده mu myaka gye gy'ekivubuka emyaka 30 wastawa n'abeera nga muvubuka ttuludde obulungi ateredde mu nnyama ye atainaahu twamuwa ffe kennyini hukuman n'abeera ng'omwana oyo asobola bulungi okulamula n'amagezi amazaale nga buli nsonga yonna ekulaga bulazi nti omwana oyo ebintu byonna buli kyakola akikola mu ngeri yaki entuufu wa ilman ne tumuwa okumanya ng'amanyi nnyo amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe galina okubeera nga gayisibwa mu nsi amakulu nti Allah yamuwa okumanya eddiini mu mutima gwe nga mweri eri ey'obutonde wakadhalika bwekityo najzil muhsinin bwe tusasula abo abeeyisa obulungi. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. ودخل المدينة رميا ينجر من كبغا موسى عليه السلام قوم فبكا بغابيرا على حين كسا وبكبد غفلة من أهلها abantu b'ekibuga bwe babeerera mu ggandalo nga bamaze okulya ebyemisana bali mu kayluula bagandaddeko bawummudde abantu ab'ebweru embeera eyo bagiina eyali awangaaliddeko mu nsi ezirimu omusana fawajada fiiha rajulaini n'asisinkana mu kibuga omwo ng'omuvubuka ye ateebase kayluula atagenze kuwummula mu luvannyuma lw'amalya ga byamisana ye yasigala atambula ng'abavubuka bwe babeera asanga abantu babiri balwanagana
abasajja babiri nga banyoolagana battingana nga buli omu ayagala okutta munne yaktatilani nga bali mu kulwanagana hatha min shi'atihi ng'onoomu ku balwanagana agwa mu kiti ky'abagoberezi ba Musa muntu wa kika kya Musa wanda ya nakalaama wa hatha min aduwihi ng'ate onoomu ku bakwatagana naye bwe banyoolagana y'omu ku ba aqbaati abaqibuti abaaduuyi baba bani Israil fastaghaathahu bwe yamulaba n'amusaba n'amugamba jangu ntaase alladhi min shi'atihi onaabeera ono yali ku saidi y'ab'ekika kye yali alwanagana n'oli mu aduuyi we ala alladhi min aduwihi yamugamba jangu ntaasi oyo eyali aduuyi waabwe era nga aduuyi wuuno gwalwanagana naye era nga aduuyi wa Musa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nti Musa bw'omusajja ono bwe yamulaba ow'ekika kye n'amugamba jangu ntaase mwana wa nnyabo ontaase ku aduuyi wange ng'ate naawe okimanyi naawe aduuyi wo kubanga mu nsi muno tebatwagala bano be batuzinya endubaale wakazahu Musa n'amukuba ekikonde kyali kimu kyokka fakada alayhi entamu eyiye ne bavuunika n'abeera ng'obulamu obw'ensa busiibudde n'amutta. Qaala Musa n'agamba ng'amaze okutta omuntu mu ngeri etali ŋŋenderere hatha min amali shaitaani kino kyenkoze mu butuufu mulimu gwa sitaani ekyokutta omuntu innahu mazima sitaani aduwun aduuyi mudillun abuzza ddala abantu mubin ow'olwatu kino kyenkoze sinza abadde ateeka okukikola enniya yange ebadde yakutaasa so si kutta. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ناغamba ربي katonda wange inni mazmanze ظلمت نفسي ndi azaamaanyizza omwoyo gwange ku kino kyenkoze ekyokutta omuntu mu butanwa faghfir li nkusaba onsonyiwe faghafara lahu Allah n'amusonyiwa innahu huwa alghafuru rrahim kubanga Allah imusonyiye omusaasizi eyedduwa nkulu nnyo ku muntu alina ezzambi lyakoze ng'amanyaanyiizizza Allah eyedduwa yadde nnyimpi naye Allah subhanahu wa ta'ala yatugambye nti abakkiriza mu sitoole eno tujja kgenda tulina bye tujjamu era bitugase ekyo kyuma omaze okuganyulwa okutegeera nti omuntu aba ali azaamaanyizza omwoyo gwe mu maaso ga Allah mu bumpi bw'edduwa eyo ate era nnene nnyo kubanga Musa alayhi salam Allah bw'atugamba nti buli kyatubulira wano mazima kyekyo kye yakozesa Musa oluvannyuma Allah n'amuddiramu. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قال الله أتنمز موسى عليه السلام ibyaliwo wakati awo qala rabbi Musa yagamba katonda wange bima an'amta alayya okusinziira ekyo kyengera kyontaddeko nompa nonzikiriza okwetonda kwange n'onsonyiwa falan akuna neyama mu maaso ko sikyaddayo kubeera bahiran ayamba lilmujrimin aboonoonyi ekindeetedde ekyo genda kutaasa musajja omwonoonyi yansodde mu buzibu sikyaddayo kubeera nga nkikola. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. فأصبح بواكيس انشرمو في المدينة مشبوغا شيشمو شيشو خائفا موسى تدنيو يترقب على كمكولا kubanga abantu oluvannyuma lw'okutta omuntu ng'atattiddwa muntu waaba abali mu gavumenti poliisi zinoonyereza ng'ebirabo biyitingana nti anaamugwako ekirabo anaakwasaako ebiri eyatirimbudde omuntu mwaba abamu ku bakulu abali mu gavumenti. Musa bwe yawulira amawulire nga poliisi ziri mu kwetawula ennawunyi poliisi ziri mu kubuuliriza zikola ogwazo Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza embeera ya Musa yali khaifan yakeesa enkya mu kibuga ng'ajjudde okutya. Allah nga bw'agambye nti fa asbaha yakeesa ku makya fil madinati mu kibuga omwo mwennyini khaifan ng'ajjudde entiisa ey'ekitalo yatarakabu tamanyi biddirira alindirira ekigenda okumukolwa kubanga mu buli ngeri yonna omuntu attiddwa poliisi teyinza kutuula wabula balina okunoonya oyo akoze ekikolobero. Musa aba akyali mu mbeera ey'okutya nga tamanyi binaddirira faidha agenda okwekanga alladhi omuntu y'omu istanfaraku eyamusabye eggulu okumutaasa bil amsi olunaku lw'akawungeezi kajjo nga banyoolagana yastasirikuhu era amukubira enduulu nti jangu ntaase ku nsonga y'emu. Qaala lahu Musa nno n'amusongamu olugalo n'amugamba sseruganda
innaka mazima gwe ddala yaddula okuba oli omuntu wa kika kyange nkulaba lagawiyun gw'omusajja atanula entalo gwe musajja omulumbaganya abeeranga otanula entalo mubiinu owoolwatu mmaze okwetegereza omusajja Musa alayhi salaam n'abeeranga yadde wa kika kye amubuulidde amazima gy'oli abalamu wabadde omeggana n'omuntu ebyavudde wabitegedde embeera tennatereera ate kaakati wuuno mpita kyekimu mbeere nga nkutaasa olabika oli muwakuzi wa ntalo wannamaddala. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فلما بيمرا أن أرادوا كبيرا يقدم موسى أن يبطش كرنا جندا كواتب كواسنا مانيا مبيرينغا ممجكو بالذي هو عدو لهم وليادو يوابwe kuruna leke kumukuba kikonde wabula kumusukambula mumujjeko batengane abeerenga abatawuluza. Qala musajja oli kwe kugamba ate aduuyo olw'okuba yalabye ku kyabaddewo eggulo oli omusajja yali ameggana n'aduuyo ow'ekika kya Musa kwe kuvaamu ekigambo ekyo ekyatula ne kigamba ya Musa wange gwe Musa nkulaba ojja naye sipiidi gy'ojjiddemu oluvannyuma lw'okuntiisatiisa n'okunkanga aturiidu oyagala antakutulani nange onzite kyekimu kama katalta nafsan bil amsi nga jjo bwe wassa omuntu. Omusajja oyo n'abeera ng'aleese ekizibu ayatuukiriza eyassa omuntu alabadde anoonyezebwa. Kaakati omusajja ategedde eyabadde mu kikolwa eky'okutta omuntu amutegedde ng'ate ayatulira ddala muntu wa kika kye. Inturiidu omusajja ayongerako ng'agamba Musa nkulaba tolina ky'oyagala mu nsi muno illa antakuuna jabbaaran fil ardi oyagala kwefuula kiwaji mu nsi muno atagambako wama turiidu antakuuna min almuslihin toli mu bantu abaagala okulongoosa. Singa obadde mu bantu abaagala okulongoosa gw'oli mwana wa nnyabo oli wanda ya Nakalaama tewaali njogeredde binene nga tonnaba kuntaasa naye olw'okubeera nti oyagala kulongoosa nange oyagala kunzija mu bulamu nga bwe watirimbudde eggulu omuntu. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى omusajja yajjanga ava ku njego yeggoza ekibuga eri gye kikoma nga ajja atambula. Omusajja oyo kyamuleeta luvannyuma lwa paaliyamenti kutuula nga bamaze okutegeera nti Musa ye yassa omuntu olwabino ebyaliwo wakati w'oli gwe yali ataasa ku mulabe we kubanga yayogera akaati ng'ate ayogedde yeesigwa kubanga wa sayidi ya Musa mwana wa munju. Omusajja bwe yamala okwatula Musa nti Musa yayassa omuntu ate amawulire gavudde mu nsonda ezeesigibwa. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ebyaliwo olw'okuba nti ne Musa teyali mutene yakulira mu lubiri mwana wa mukulu. Paaliyamenti yali erina okubeera ng'etuula eyise etteeka kye ekigenda okubeera nga kikolebwawo naye 10 bwe litakyawoomu. Oba wali osomye ku Sulat Al Qasas mwalimu omusajja yali omukkiriza nga yamatira ebigambo bya Musa okuva edda mu nkula ye nga ajja amulaba. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba ti omwana Musa alayhi salaamu paaliyamenti yatuula n'emuteesaako. Omusajja omu yali omukiise mu paaliyamenti yali asula ku njegozego y'ekibuga ajja abbere ku Musa abeere nga yeetegula. Qaala n'agamba omusajja ono yajja ayanguwa ya Musa innal mala'a abakungu baatudde yatamiruuna bika nga bakuteesaako naye nga kyebakuteesaako kigenda kukokosa naddala liyaktuluuka bayisizza etteeka lya kutta fakhruj nkulabula gira odduke ove mu kibuga muno inni mazima nze laka gy'oli min annasihin nkubuulirira ng'ate kyenkubuulirira ge mazima. Ne Musa alayhi salaam ng'omugezi bw'abeera era kyeyalina okukola kyekyo oyo omusajja eyalina omutima omukkiriza kyeyamubuulira. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. فخرج منها يبم كبغوم خائفا غاتد nnyo yatarakkabu ng'alindirira ebiddirira. Qaala n'agamba rabbi katonda wange ekkubo lyo ndidduka mu mukungujjo simanyi gye ndaga naye mu byonna kye nkusaba najjini nkusaba omponye min alqawmi adh-dhalimiina abantu abalyazaamaanya nga bano. Allah subhanahu wa ta'ala nkusaba obamponye.
ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما توجه بيمرو كوركرا تلقاء كسيد مدين زي مدين قال ناغامبا غامكوغا مسويد مانجا غربا أيولكد سيد زي مدين ناغامبا عسى ربي بوليا وكتوندا وانجي ayahadi ajja kunnungamya sawa asabiri nkwatikku betuufu eyo jinnaabanda zenfunire y'emirembe Allah subhanahu wa ta'ala nga yayinummulagekku betuufu kuba ajara gatagendangayo. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ولما ورد بيمر كتوكا ماء وليمزي مدينا مكتوندو كي مدينا amazige madiana abantu bo mu kitundu omwo nga bonna ge bakozesa wajada yasanga alayhi kumazaago ummatan ekibinja ky'abantu ekinene minannasi ummatan minannasi ekibina ky'abantu kyali kinene yasukuna nga banywesa ensolo zaabwe bali mu kweserera ensolo budde bwa kunywesa nsolo wawajada min dunihim n'alaba emabbali g'abasajja bano abali mu kweserera ensolo nga buli omu afa ku nsolo y'okulaba nti enywa amazzi emabbali gaabwe ng'alengerayo obwana imuraataini obuwala bubiri tazuudaani nga bugoba ensolo zaabwo zireme okwetaba mu nsolo z'abalaalo. Qaala kwe kububuuza Muusa n'abagamba ma khatubukum ate mmwe mugamba ki ekyabaleese wano bawala mmwe? Qaalata ne bamuddamu ne bamugamba la nasqi ffe tetusobola kunywesa bisolo byaffe tetusobola kunywesa nsolo zaffe hatta yusdira arria okujjako ng'abalaalo bamalizza okunywesa ne bagenda wa abuna shaykhun kabir ate byonna tubikubuulira ng'ekeeriyo taata musajja mukulu mukadde bulungi ate nga ffe tumuweereza naye tuyinira kuba bagumiikiriza paka ng'abalaalo abo si be bantu abangu bamaze okubeera nga bava ku luzzi. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فسقى لهما نابا نيسرز ensolo zaabwe ثم oluvannyuma ng'ogwo omulimu agumaze tawalla yaddako wali ebbali n'abeeranga ila dhilla afunye akasiikirize mwe yeewogoma. Faqaala n'agambira mu kasiikirizaako rabbi katonda wange inni mazima nze Muusa oluvannyuma lw'okutindigga eggende eddene n'obukoowu bwe nnina n'enjala nkusaba lima anzalta ilayya buli konnako onooba ossizza gye ndi min khairin nga kalungi kakulya faqiirun kali mbwetaavu naye embeera si nnungi okusinziira ennaku ze ntambudde omutema mpola tegumpisa bulungi. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. atuhu ne kajja gyali akaana akawala nga bamaze okutuuka ekabalina bye banyumiza muzeeyi ng'amaze okubabuuza nga mwangu yeeyo sitoole ne bagimunyumiza. Akaana akawala ne bakatuma genda omuyite. Fajaatuhu akaana akawala ne kajja gyali ihdaahuma akamu ku buli obubiri Muusa bwe yayambye okunywesereza ensolo zaabwo tamushinga kajja katambuza bigere ala stihya'i mu ngeri y'ensonyi ng'omwana omuwala bw'abeera bwe yandibadde eyakulira mu maka amagunjufu tatambula ng'asaatuuka tatambula ng'agenda yenna yeekandulakandula. Qaalat ne kagamba Muusa inna abi mazima taata wange yaduuka kuyiteeka liyajziyaka ajran ma saqaita lana akusasula empeera olw'omulimu omunene gw'otukoledde okutunywesereza ensolo zaffe. Kigambibwa nti Muusa yatindigga eggendo mu ddungu eryali nti yatambulira ennaku 8 okutuuka e Madiyana ewa Shuaib.
falamma jaahu bwe yamala okujja wakassa alayhi alqasasa n'anyumiza muzeeyi yayayitibwa muzeeyi Shuaibu taata w'obuwala n'amuwa sitole yonna okuva ku gye nvudde we mu buzaale bwe n'engeri gy'azaawangaala n'ennaku 8 z'amaze mu lugendo ng'atindigga jjadduka n'ebyaliwo byonna n'amubuulira amazima. qaala muzeeyi Shuaibu n'amugamba taata w'obuwala la takhaf totya kubanga abammwe eno tebafugayo gy'ovudde eno si be bafugayo nakyawuta omaze okusumattuka era owonye min alqawmi adh-dhalimin abantu abalyazaamaanya. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قالت إحداهما نكاغامبا كمكب ولابو اليوبو يولفانيما rw'emboozi ya taata n'omugenyi w'okuggwa akaana ne kayingirawo ne kabeeranga katikoogera ne kitaawe ya abati taata wange omwagalwa istaajiruhu nkusaba obeere ng'omusajja oyo mupakasi omukozesa ng'omupakasi afuna omusaala mu maka gaffe wano. inna mazima ddala khayra man istajarta omulungi gw'olina okukozesa ng'omupakasi mu maka gaffe alqawiyu ye w'amaanyi okusinziira amaanyi abaana abo ge baalaba Musa ge yakozesa ng'alwanagana n'okunywesa ensolo zaabwe. al amin ate omwesigwa kubanga Musa alayhi salaam bwe yali mu kiseera awo ng'akaana akawala kamunonye yakagamba nti nze nja kukulembera yadde mu maaso gye tulaga simanyiiyo naye gwe bwe tutuuka okuweta buli kkoona ng'osolamu akayinja nze nja kuweta naye sijja kuva mabega kubanga emyaka gya Musa gye yalimu nga si gy'emyaka egiva omwana omuwala emabega olw'embeera omweba endala nga naawe bw'oyinza okukirowooza. kati akaana ako kaalaba obwesigwa Musa bwe yalina ne kagamba taata nti omusajja ono yasaanidde okubeera mu maka gaffe ng'akola kubanga kye tumulabyemu w'amaanyi ate mwesigwa. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال موسى ناغامبا قال muzeeyi Shuaibu n'agamba omugenyi we Musa kuva ng'asinziira ku kigambo ky'omwana omuwala. Awo omuzadde olina okuyigawo nti olina okuwuliriza kuba ne gw'ozadde ng'Abaganda bwe bagamba akukubira eŋŋoma n'ozina leka kubeera ng'abaana ebirowoozo bye bakuwa obisuula muguluka bisobola okubeerako kye bizimba amaka ne mubeera nga mujja kutambulirako mu mirembe. qaala muzeeyi Shuaibu ng'agamba ng'ali ku kirowoozo ky'omwana omuwala inni mazima nze Shuaibu uridu njagala an unkihaka ngenda njagala nkufumbize ebyokupakasa nga bivuddewo yewo ng'ate era bijja kubeerawo naye ng'onjagala okufuula omuko nkufumbize ihda binatayya hataini akamu ku bwana bwange buno obubiri onooba osiimyeko yejja kuba choisiyo ala an taajurani naye nze njagala onsasulemu omusaala gw'okuwa omwana wange 8 hijajin emyaka 8 ekyagiyisa hijja kubanga hijja mu buli mwaka ebeeramu omulundi gumu. kati mu njogera ya bulijjo wane waffe oyinza okugamba nti ebutambala namalayo sekukkulu 10 kiba kitegeeza nti olwokuba sekukkulu ebeeremu mu mwaka kiba kitegeeza amalayo emyaka 10. kati nga hijja bw'ebeeremu mu buli mwaka yamugamba ojja kunkolera emyaka 8 ng'ompeereza nga gwe musaala gw'ogenda okukolera olw'okuwa omwana wange omu ku bawala gw'ogenda okusimako omutwale. ekyo kikutegeeza ati ng'omukkiriza nti tosaanye kunyooma gy'ogenda kuwasa. ebintu by'okuwasa birimu okubeera nti olujja lw'oba owasa bwe luba lunene era olina okugenda ng'ozitowa ng'oli munene. fa in atmamta 10 laba bwe bamwongerako nti ku myaka 8 bw'osalawo okujjuza 10 okusinziira olujja naawe nga bw'olulaba famin indika eryo 10 tulese nga kusalawo okwo ekyo kiri gy'oli. wama uridu an ashukka alaika muzeeyi Shuaibu agamba mugenyi we saagala kuzitoowereza wakati w'omunaana olaba nga kisaanidde 10 oyinza okujjuza 10 naye nga ekyo saagala kukaluubiriza okuva ku 8 okudda ku 10 tetukka wansi wa 8 naye ate okwongerako okutuuka eri 10 ekyo nkirese nga ndowoozayo. satajiduni insha Allah Allah bw'anaaba ayagadde ojja kunsisinkana ebbanga ly'onoomala ng'oli nange mina salihin nti nange ndi mu bantu abalongoofu abalungi.
قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. قال موسى ندم ذلك بيني وبينك ekyo kiri wakati wange ni wakati wo endagaano ekoleddwa wakati wange ni wakati wo eyo Allah subhanahu wa ta'ala gyatusobozesezza okubeera nga tukkanyaako kyoyogedde wakati wange ni wakati wo nkubuulira nti ayyamal ajalaini qadait ekimu oba erimu ku mabanga abiri g'oyogedde singa naabanga lyensobodde okutuukirizaako fala udwana alayya tugezaako okunnumbagana nti ate twagamba 10 bwe nsonjola 8 nga gwe nsobodde ng'ompa hakki yange wallahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ma naqulu wakiilu ku bye twogera nze naawe ye mujulizi tonneefuulira sijja kwefuulira Allah wakati waffe ye mujulizi ng'atandika kukwata muggo kulunda nsolo. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما قضى موسى الأجل موسى يمركم ركبان يابد بكانيا وصار بأهله نمزينا موابان تبين بقيندنا ينغ بدي وابي إدجي يفدسي أنا سالينجرا إيشرو من جانب الطور يمبالي قرصوزي ألينجرا ينارا أمريرو قال لأهله أقام بابان تبين بونغا تنبرا بيشرو بدي مصري أمكثو مبجرا مبيركو ونمتوليكو ونو إني آنست نارا زنينج الدومريرو لعلي آتيكم منها وبوليا ونينزو كباريترو كفاوريو مريروغو بخبرنا مولي مرونجي أغاينزو كبيران أغاتو يامبا مستفاري يفي أو بجزوة من النار نينزو كفنا يكسيكي چو مريو نينچي باريترا لعلكم تصطلون نمون مكم اچوتي چامون موتا اتسورو كوني مپيو يچيرو إرا يالينغان كلا يابا ورابو وكبيرانغا اچيرو باكمو مريرو كيامبا كباتامبوزي مدونغو. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن بيامرو كجاو يلبو مريرو yawuliranga akoolebwa ku sayidi ey'olusozi eyaddyo ku sayidi ey'olusenyi eyaddyo fil buq'ati almubaraka mu kifo ekyalimu omukisa min ashajara eddoboozi lifubutuka mu muti ayya Musa wange gwe Musa singa abadde gwe ekiro ng'obadde otambula ogenda okuwulira eddoboozi ne lifubutuka mu muti ne libeera nga liyita erinnya lyo neyewulira Musa alayhi salaam wagenza okunona omuliro obuddo bwa kiro awulira eddoboozi nimugamba wange Musa inni ana Allah nze Allah akukoowoola rabbul alamin omulezi w'ebitonde byonna nga naawe oli mu kimu ku bitonde ebiri wansi w'obuyinza bwange. وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. وأنا ألقى عصاك السور مغوغو كتاكا وغوغو كتي فلما رآها موسى بأمرو كرابو مغوغوي تهتزونغا غوينينيا كأنها جان غولينغا دارو مسوتا مكوينينيا كوا غودارانغا غوي مسوتو غويدde mirimu walla yachuka mudibiran nateka kokakokola tonde kanyuma walam yuaqib yasobula kutunulako mabega yaddo okukyuka alabe biki ebijjirira abawagoba gumugoberera oba nedda ng'ataddeko emisinde emizibu. Ya Musa Musa muko Allah mukoowolo wange Musa aqbil kyuka otunule emabega gy'ova teri kabi kagenda kubeera nga kakulondoola wala takhaf saagala otye innaka min al aminin mazima ddala olimu abo abajja okubeera emirembe okuviira ddala n'olwaleero. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء
واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. Usuluk yadaka yingiza omukono gwo fi jaibika mu kimeme ky'ekkanzu yo, ekimeme we wano wetusibira amapeesa guyingizeemu, ogubeere nga aguyingiza mu nkwawa. Takhruju baydaan, totya gujja kuvaayo nga gwonna gwakaayakana mweru, min gayri suu'in, nga tekuli bulwadde bwonna nti oba gufunye obulwadde obw'ekika ekimu oba ekirala. Wadmumu ilayka janahaka, Allah yagenda okumulaba ng'atidde n'amugamba nti gatta emikono gyo eri ekifuba kyo, min arrahabi, osobole okuggwamu okutya n'ensisi gye tukulabamu. Fadhanika burhanaani, obwo nno obubiri bwe tukuwadde, bubonero bubiri byamagero byaffe ebibiri, min rabbika, ebivudde eri Allah omulezi subhanahu wa ta'ala, ila Firauna, twagala ogende nabye wa Firaawo, wa malaihi, ne parliamenti ye ejjuddemu abakungu abanene. Obwo byamagero ebyo bibatwalire bibeere ng'obibalaga nga Allah subhanahu wa ta'ala bwabikuwadde. Innahum kanu qawman fasiqin, abantu abo okuva edda abantu boonoonyi nnyo. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Qala, n'agamba rabbi katonda wange, inni mazima nze qataltu minhum nafsan, abantu abo gyontuma natta mu bantu abo omuntu, era y'ensonga eyandeetera okuwaŋŋanguka n'enziruka. Fa akhafu an yaktuluun, nti abayinza okunzita kubanga nze n'abamba etwalidde. Allah subhanahu wa ta'ala Musa amubuulira ebyaliwo, so nga ate Allah yasinga obimanya. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana fa arsilhu ma'i yarid an yusaddiquni inni akhafu an yukadhibun. Wa akhi, ne muganda wange alika Haruna, bamuyita Haruna, huwa afsahu minni lisanan, yansinga okubeera ng'ayogera ebigambo ne byatuka bulungi omuntu n'abitegeera watali gamba nti sitegedde oba siwulidde, naye nga nze olulimi lwange luliko engeri y'okunanaagira ebigambo bikutukakutuka, abantu bajja kunjerega ate nve mu mbeera ey'obuntu. Fa arsilhu ma'i yarid an, musindike abeere nange tubeere babiri, abeere nga annyongera okumpa amaanyi awali ebyesibye ng'ataggulula. Yusaddiquni, basobole okunkakasa. Inni akhafu an yukadhibun, ntya nti bajja kunnimbisa abantu abo singa banaawulira nga bwe njogera ebintu tebivaayo bulungi. Qala sanashuddu 'abdaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultana fala yasiluna ilaykuma بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. قال نامغام الله سبحانه وتعالى sanasuddu, tugenda kunyweza adudaka, tugenda kunyweza amaanyi go, tugenda kubeera nga tunyweza omukono gwo, bi akhika, ne muganda wo, tubeere nga tukuwa sapoti. Wanaj'alu lakuma sultanan, tugenda kubawa ensonga zimugenda okusimba nga zeezo zennyini ezimatiza abantu babeere nga bategeera Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yasiluna ilaykuma, tebajja kusobola kutuuka gye muli nga babatuusaako akabi konna, mubeere manywevu era mugume. Bi ayati, nebbanga lye munaamalanga muyina ebyamagero byaffe n'amateeka gaffe. Antuma mmwe ababiri, waman ittaba'akuma, n'ababa babagoberedde ne babeera abasiraamu nga bakkiriza okubeera mu nzikiriza yammwe. Al-ghalibun, mwe mujja okubeera abawanguzi mu buli ngeri yonna. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فلما جاءهم موسى بيمروك بجرا ajjira abakungu, ajjira Haamana, ajjira Qaaruna, ajjira Firawuna, bi ayatina bayyinatin, nga balina ensonga zaffe ezo ze bagenda okubeera nga bannyonnyola ezirikkiriye eri abantu abo bazitegeere. Qaalu, bagamba nga bamaze okunnyonnyolwa,
ma hadha tebiri bino ebitubuuliddwa illa sihirun okujjako ddogo lyennyini ery'enkukunala muftaran musajjona apanzeewo pange ayiyabiyiye ebintu byayogera fera ategatufera bufezi wama sami'na bihadha fi abaina alawwalin tetuwulirangako bigambo bifaanagananga bino ku bakitaffe abaakulembera wadde bajjajjaffe ono omuvubuka alabika ayiyabiyiye asobola okubeera ng'aleeta obutali butebenkevu mu nsi yaffe. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال موسى ربي موسى ناغام باي كاتوندا وانغي ربي كاتوندا وانغي أعلم يا مني بمن جاء بالهدى ينابا الزجمرين غابريت الدوبرونغامو من عندي يوكو فجاري ومن تكون له عاقبة الدار لا ياسينغو كمان يومون توانا بيرانغا فني انجومبا انبي كلنا كلوين كوميرو إنه مزمع الله لا يفلح الظالمون تاينزا كبيرانغا ييغازا بانتو abali kunsiku nonga basamize yeyagaza abantu abali kunsiku nonga bali azamani nabe yagaza kuluna kulwen komerero. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. وقال فرعون بيونانغا مازوكو بيوليلا إنسان يزفورو بسونغو n'agamba ya ayyuha almala'u abange mwe abakungu abatudde mu parliament eddukanya ensi eno ma alimtu lakum sibamanyiriddeeyo min ilahin hasaanidde kusinzibwa yenna ghayri atali nze ekyo tebagezaako babuzaabuza ng'omuvubuka bw'alese entabukatabuka mu nsi yaffe egenda okubeeranga eyonooneka ku lw'ekigambo kye fa awqid li njagala onkumire ya Haman wange gwe Haman bwe balagira minisita babalagidde nga bamuwadde ssente ezigenda okukola ku kintu ekyo bankumira ala ttini ku mataffaali bagooke baweere nga banjokera amataffaali amalungi bagakumeko omuliro amataffaali be gaggwa faj'al li sarahan munzimbireyo oba nzimbiraayo omunaala omunene ng'ate era muwanvu bulungi nnyo la'alli attali'u oba olyawo nnyinza okugenda n'enkunukkiriza n'embeera nga nsobodde okulingiza ila ilahi Musa eri katonda wa Musa gwatugambye nti ali mu bbanga eyo wa inni la adhunnuhu nze nga Musa mulowooleza ddala byonna byayogera min alkadhibini nti ali mu batulimba. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. واستكبر يكرuntaza Firaawo ne yeetwala nti munene huwa kennyini ye ne yeeraba nti wakitalo nnyo wajunuduhu n'amajeege ne geetwala nti geego fil ardi muno mu nsi ne babeera nga tebayinaayo muntu mulala gwe bamanyi bigayiri lhaqi ng'ate kibaliko si kituufu wabannu ne batuuka n'okulowooza annahum ilayna la yurja'un nti mazima ddala gye tuli tebajja kuzzibwayo. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فأخذناه twamukwata Firaawo kennyini tumubonereza wajunudahu n'amajeege ge yali nago nga bagobaganya Musa fanabadhnahum fil yammi ne tubayiwa mu nnyanja ne tubazikiriza fanzur tunulabe kaifa kana aqibatu dhalimin ngeri ki bwe yali enkomerero y'abaali abalyazaamaanyi eri amateeka ga Allah. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وجعلناهم twabafula a'immatan nga be bagenda okuba abakulembeza abasaale yad'una ila nnaari abakoowoola bannaabwe nti mugire tugende eri omuliro ebyaffe byayonooneka wa yawma alqiyamati ate ku lunaku lw'ekiyama la yunsarun tebagenda kubeera mu bantu abalitaasibwa. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. واتبعناهم twabawereekerezaako fi hadhihi dunya mu bulamu bw'ensi buno buli yenna alibawangadde
la'natan abali bateekangako ekikolimo buli lwe balyogeranga ku linnya lyabwe nti firawuna ng'awereekerezaako ekigamba nti la'natullahi alayhi ekikolimo kya Allah kimubeereko wa yawma alqiyamati ate ekiyama bwe kiriba kituuse olunaku olwo olw'enkomerero hom abantu abo aba firawuna kampuni ye min almaqbuhin bagenda kubeeramu abo abagenda okubijjisibwa nga bw'otunuulira ku kifaananyi kyabwe n'omubiri gukuyiika ne gwesisiwala. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. ولقد آتينا موسى الكتاب مصففا وكتاب شفينغا التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى نتمزوك ذكر زميرين بجايتا إجام سوكاو بصائر للناس نغاكيشجوك بيرا كموليس زابانتو بابيرين غبالا مزما الله سبحانه وتعالى غايا غلا وهدى نغمولي وبرونغا مواوي بابيرين غباتامبولي كبرونغا مولي مجتبيشو ورحمة غبانا وبتامبولي ديكو بجاك سبروك فنوك ساسروا إرما سوغا الله باينجز وجانا لعلهم يتذكرون إذا نتسوبي أنت مجتبيش بجاك الجمو بينجي يبجوك يبولي لنا بيو. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. وما كنت تبيرا كوك النبي محمد تواليو بجانب الغربي كالسيد يجيب بوانجبا إذ قضينا إلى موسى الأمر bitwali nga tuwa Musa nga tumukwasa ebiragiro byaffe nga tumuteekako ekiragiro kyaffe abeere ng'agenda eri Firaawo tewaliwo ku sayidi ezaali ez'ebugwanjuba wama kunta era tewaliwo mina shahidin mu baaliwo obudde obwo nti waliwo ng'osobola okubeera nga weerolera ku ebyo ebyali bigenda mu maaso. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. لكننا يفي أنشأنا قرونا فاكل مرين بجار منجي فتطاول عليهم العمر بنجني جوبو وانغاز نبوبايتا كونغا بونجي نباسوبورو كويرا بيريندا كانو زاكاتوندا وما كنت ثاويا في أهل مدينة أتيت وليو ممبوزي جتكنيميريزي يا بانتو أبي مدينة شعيب موسى نابا وربي ebyo byonna tewaliyo yatulu alayhim ayatina kati wuyo basomera abantu amateeka gaffe n'obabuulira n'ebyo byonna ebyaliwo nga tewaliyo walakinna naye ffe kunna mursilin ffe twali abatume abaakutuusaako byonna ebyaliwo obudde obwo ate era ne naffe ne tukutuma obeere ng'obituusa eri abo abataaliwo abasobola okugyamu ebyokuyiga. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وما كنت تولي النبي محمد بجانب الطور كالسيد ذلك olusozi webyaliyo tubikunyumiriza nti Musa bwe yatuukayo kyekyaliwo idh naadaina mu kiseera bwe twamukoolera walakinna ye byonna ebyo tubikutuusizzaako lwaki rahmatan min rabbika nga kusaasira okuva eri Katonda w'obeere ng'obitegeera ate bikuyambe litundira qauman ogenda otiisa abantu ma aataahum min nadhirin min qablik abo abatabadde na mutiisa nga tonnajja kubanga bbanga libadde liyise ddene nga situnnaba kutuma mutiisa abawarabu abo nga tebalina abatiisa nga tebalina kitabo kyonna kye bayinza kwekwasa kino kyaffe tumwe tubadde tujja byo Allah byayagala laallahum yatadakkarun bw'onoobaleetera Qur'ani ebatiisa oba oli awo bangi bajja kweddako beebuulirire. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. ولولا أن تصيبهم مصيبة كالسينغا تمراني تباتوسا كيكزيبو مصيبة بما قدمت أيديهم وبمكونو جاوي
bye ginaayiza ebibi bye gikoze nga bitunyiizizza naffe ne tunyiiga ne tubatuusaako obuzibu olw'ebyo emikono gyabwe gimaze okubeera nga gibaleetera fayakulu baali tugambye nga ddala ensonga yaabwe entuufu rabbana katonda waffe laula arsalta ilaina rasulan kale singa watusindikira omubaka fanattabia ne tusobola okugoberera ayatika amateeka ago wanakuuna min almuminin ne tubeera mubakkiriza kati tukusindise obeere ng'obatiisa wabulewo ebyekwaso wabulewo ensonga yonna gye bayinza okuyimirizaawo eyo singa tulibeera nga tunyiize ne tubaleetera ekibonerezo tukibaleetere nga ebyekwaso tewali. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. فلما جاءهم الحق ومزم بكامروا كبجرا من عندنا وكبجتلي قالوا باغامبا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى سينغا محمدي دال النبي وكتوندا singa bamuwadde ebyamagero ng'ebyaweebwa Musa kubanga babanu Israel abayahudi abaali mu Madina babanu Qaynuqa babanu Qurayda babanu Nadir baali nga basomedde abawarabu ebyafaayo byonna ebyali ku mulembe gwa Musa kati nabo bwe baali nga Muhammad abajjidde bagamba lwaki taleese nga Musa bye batusomera bye yali yaleetera abantu be ebyamagero. awalam yakfuru bima utiya Musa min qablu Allah babuuza nti Musa bwe yaleeta ebyamagero abo abantu abaali baliwo ku mulembe gwa Musa tebaabiwakanya olubereberye nga Musa yabajjira mmwe nga temuliiwo Musa tebaabasomera nti bwe yaleeta ebyamagero abaaliwo obudde obwo baabiwakanya kati kemugamba nti bwe tubibaleetera nga Muhammad abireese mmwe temubiwakanye. Qaalu ne bagamba abaaliwo obudde obwo nga Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaze okubategeeza nti nabbi wa Allah sihirani eddogo lya bika bibiri erya Musa ne Muhammadi tadahara lirabika liyambagana likolagana bifaanagana ebya Musa byaleese bifaanaganira ddala ebya Muhammadi ebiri mu Tawraati bifaanagana ebiri mu Qur'ani. Abayahudi ne babeera nga bafutyanka ebintu bya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama olw'okubeera nti wakati wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne Musa ebyali mu Tawraati byagala okufaanagana n'ebiri mu Qur'ani. Abayahudi baatuuka oddiita eddogo ery'ebika ebibiri ng'erya Muhammad n'erya Musa birabika bibeeragana era bifaanagana. Waqaalu ne batuuka n'okwogera nga bagamba inna mazima ffe bikullin ku buli kika kya ddogo ekyo eribeere lya Musa kalibeere lya Muhammad olw'okufaanagana kafiruun tetuliwakanyiza ddala tetujja kukkiriza bintu bya Muhammadi era nga bwe tutajja kukkiriza bintu tutakkiriza bintu bya Musa alayhi salam. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منه ما أتبعه إن كنتم صادقين. قل باgambe فأتوا بكتاب من عند الله kale mugende mundeetereyo ekitabo nga mmwe mukijja wa Allah huwa ng'ekitabo ekyo kye munaaleeta mukakasa ahada kyekirimu obulungamu minhum okusinga bino ebibiri ekya Tawraati ne Qur'ani bye mugambye nti bifaanagana attabi'uhu nange nja kigoberera singa mubeera nga musobola in kuntum sadiqin bwe mubeera nti mwogera mazima nga kino kye twogera nti si kitabo bino bye tubaleesedde nti si bitabo bya Allah bwe mubeera nga mwogera mazima muleete ekyammwe nga kirimu obulungamu obufumbekeddemu obusinga buno obuli wano bwe mba mwogera mazima ffe tujja kigoberera ebyaffe tubisuula ettale. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فإن لم يستجيبوا لك بونورا تبقوان كدتشو بسبيه فاعلم منيا أنما مزمدنا يتبعون أهواءهم بقبلوا قواقلا في متما جابوي ومن أضلاني السنغو لأزاماني ممن اتبع هواه كسنغو يقبلوا قواقلا في متما
bigayri hudan min Allah awatali kulungamizibwa kuviiri Allah subhanahu wa ta'ala nti yakulagidde nti ekyo kyokola ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala wabula gwe obwongo bwe kiyiza nga kulaba nti kyekisingako kwekyo ekya Allah inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah tayinza kulungamya abantu bali az'amaanyi. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ولقد وصلنا لهم القول مزما abantu abo tubatuusizzaako buli kika kya kigambo kyaffe la'allahum obuulyawo abantu abo singa banaaba balimu amagezi yatadhakkarun bayinza okwebuulirira n'ebyo ebigambo bye tubatuusizzaako ebiri mu Qur'ane ebiri mu bubaka bwaffe naye abasinga obungi tebabiraba. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون الذين آتيناهم الكتاب abantu abo bitwawe ekitabo mu Tawraata n'Injiri min qablihi olubereberye lwa Qur'ani nga tennajja hum abantu abo bihi eri Qur'ani eno yu'minun bajikkiriza bulungi kubanga waliwo abakkiriza obulungi abaali bakkiriza Tawraati eri ennono nga tennakyusibwa nga bamanyi bulungi byonna ebyo ebyali bikwatagana kukulanga Nabbi Muhammad era bwe yajja ne babeera nga bava mu ddiini eyaliwo ey'ekiyahudi ne babeera nga basaza eddiiro ne babeera nga bakkiriza bulungi Qur'ani ne batagoberera biri abantu bye bakyusakyusa mu bo mwalimu omusajja yayitibwa nga Abdullah ibn Salam Basalman al-Farisi n'abantu abalala abaali abantu abakkiriza ebisanja ebibiri nga mu ddiini yaabwe era eyaliwo ng'obusiraamu tebunnajja baali bakkiriza olw'ebyo bye baali bamanyi n'ebyo bye baali balaba mu bitabo byabwe ebyali byalangibwa ku Nabbi Muhammadi bwe yajja ne babiraba ne babyetegereza ne basala eddiiro ne babeera nga abakkiriza mu ngeri y'ebisanja ebibiri. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. وإذا يتلى عليهم ekitabo kino bwe kiba kibasomeddwa ekya Qur'ani qaalu bagamba bugambi amanna bihi ffe byonna ebirimu tubikkiriza butereevu innahu alhaqqu min rabbina ge mazima agannama ddala agavudde eri Allah omulezi waffe inna mazima kunna ffe twali okuva edda min qablihi nga Qur'an tennajja nga tusome ebitabo byaffe muslimin nga tuli beeteefuteefu okubeera ntujja kubeera basiraamu abajjeemulukufu singa Qur'an eribezze. ulaika yu'tawna ajrahum مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك abantu abo Allah subhanahu wa ta'ala abogerako ng'agamba yu'tawna ajrahum bagenda kuweebwa empeera yaabwe marrataini emirundi ebiri olw'okubeera nti baazannya amagulu abiri ne babeera nga bali mu ddiini eri n'eno bwe yajja ne babeera nga bakurosinga bima sabaru kubanga bwali bugumiikiriza bwa kika kya waggulu obudde obwo okusala eddiiro wayadra'uuna bilhasanati sayyi'a be basajja abaalwananga nga bwe baba bakoze ekibi bakijjisaawo n'ekirungi wamimma razaqnaahum yunfiquun ate era nga baali basajja kwako ke twabanga tubawadde nga beerekereza ne babaako ke bajjako ne bakawa mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وإذا سمعوا ببابان بولد abantu abo اللغو ebintu ebimala ebiseera أعرضوا عنه nga babeera babyawukanako ne babeera nga babisuula enkoto ne babeera nga tebabijjumbira ne babeera nga bava webiri wakaalu nga bagenda bagamba lana amaluna ffe tulina emirimu gyaffe egyatulalikwako okukola egy'obuvunaanyizibwa siinaawo budde bumala biseera walakum amalukum nammwe muyina emirimu gyammwe abatali basiraamu muyina ebiseera bye munuuna nga mubimalira mu ndongo nga mubibalira mu mipiira n'emyeso. Salaamun alaykum emirembe gibeere ku mmwe eyo bagiyita salaamul mutaraka omuntu okuwa salaamu ekusiibula naye nga si kusiibula kwa mirembe okugamba nti genda nange nkole ebyange la nabtaghi ljahiliin ffe sitwagalangako kaseera konna kubeera nga twetaba n'abantu abatamanyi mulamwa lwaki bali ku nsi kuno olw'obusiru bwe baba balina mu butamanya obw'ekika ekyenjawulo. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
innaka mazima gwe nabbi muhammadi la tahadi tosobola kulungamya muntu yenna man ahbabtu oyo gwoba oyagadde walakinna allaha naye allah yahdi man yasha yalungamya gwayagala wahuwa a'lam bilmuhtadin allah yamanya abantu abalungamu naye gwe tosobola kulungamya gwoyagadde aya eyokukka nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama yali akabasana nnyo okulaba nga taata w'omutwe Abi Talib eyamutaasa mu bintu ebyali eby'amaanyi eyamutaasa okubeera nti da'wa yadde teyali nga tamukkiriza nti nabbi muhammadi yali tayingidde eddiini ye naye nga musajja yamutaasa nnyo yataasa obulamu bwe okubeera nti abazigu tebabulyawo naye ku ssaawa y'okufa yamulumbagana n'amugamba taata wange omuto mbadde nkusaba munnange obeere ng'oyogera ekigambo la ilaha illallah wano ku ndiri w'oli ekigambo ekyo mbeere nga nsobola okubeera nga nkiyimirirako nkuteereyo akabega mu maaso ga allah naye we yali awo we yali agenda okufiira engeri gye yali omukulu waliwo agakafiiri agakulu ga Abu Lahabi n'agakafiiri agalala ne gamugamba oyagala kwawukana muzeeyi ku ddiini y'abakadde bo olw'ekigambo ky'ono kya muhammadi n'amugamba mwana wange n'alibadde njogera ekigambo ky'oŋŋambye naye ate siyinza kuva mu bazeeyi abankwasa obukulu bw'ekika siyinza kubeera nga njawukana n'ebintu byaffe ebyonnono olw'abannange bano nga bw'olaba kakuyege gwe bankozeeko n'afa nga simukkiriza allah n'amugamba era tolina busobozi bulungamya gw'oyagala yadde obadde oyagala nnyo naye allah yalungamya era yamanya abalungamu وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا أبتكرز باغامبا بوربو بدوبو إن نتبع الهدى معك سنغة السلام وقبرر وبرنغم وبلناوي محمد بوليسي نتخطف من أرضنا منسيا فمن تجاق وبوام abantu bajja kubeera nga batugobaganya mu nsi yaffe kubanga tujja kuba tuzze ku ddiini yo nga tusudde eddiini ey'ennono abantu bonna bajja tutunuulira bubi babeere ng'ebifo byaffe bye tubadde tuwaŋŋamyemu wano nga tuli bamushirikiina tubadde n'ebifo byaffe nga buli muntu atuwa ekitiibwa kubanga eddiini yebadde eriwo era nga yeeriwo eddiini eyo ng'abantu batulaba mu ngeri ey'enjawulo tuli ebintu byabwe ku lwa bakatonda abo nga bw'obadde omanyi naye bwe tumala ne tusala eddiiro ne tugenda naawe tuba tugudde ku buzibu nga tutuuse okugobwa ne mu makka olw'ebika ebirala byonna bijja kutulaba nga tubiriddemu olukwe awo oba awalam numakkin lahum haraman aminan bagambe nti si ffe twaba tebenkerereza ennyumba eyo ey'emizizo n'ebeera nga ya mirembe ekyo tebakimanyi nti kyava gye tuli emirembe egyo gye balimu gye bagamba nti abantu abalala bajja kubanyiigira babeere nga babavaamu n'okubagoba babeere nga babagoba mu kibuga omwo si ffe abo abafuulira ennyumba eyo ey'emirembe ey'emizizo yujuba ilaihi nga baleeta gyeri thamaratu kulli shay'in ebibala ebiva mu buli kintu kyonna rizkan nga kyakulya kyabwe si ffe tuddira abantu abazze okukola hijja ne baleeta ebibala ebya buli kika ne mubeera nga mubirya nga nte ensi yammwe teri mu kibalwa kyonna min ladunna eba byonna byo tebabimanyi nti biva gye tuli walakina aktharahum la ya'lamun naye abantu abasinga obungi tebamanyi balowooza nti magezi gaabwe ge gabatuusa ku mirembe egyo gye balimu وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وكم أهلكنا بمكابة السي وبمكابة الذكر من قرية إببغا بطرت معيشتها ebyayonoona obulamu bwabyo obwali obulungi nga bitiba butibi fatilka masakinuhum ebyalo biibyo amayumba gaabwe ebibuga byabwe mubiyitako enkya n'eggulo ng'aba adin aba tamud aba lut ebibuga byabwe amayumba ge baasulanga mugaago mugayitako agaafuuka ebifulukwa lam tuskanu min ba'dihim illa qalilan tewali baagaddamu gasikira kubeera nga bagasulamu okuggyako amatono ennyo wa kunna nahnu alwarifin ebibanja byabwe ffe twalisikira abantu bonna baabiddukamu olw'ekibonerezo ekyagwawo ne bagamba nti ayi
Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ffe twasikirawo nakati ffe tuliwo tewali bantu babeerawo abantu baddukawo ne basenguka okuggyako ebibuga ebitono naye nga kyava ku ki bantu ba bibuga ebyo be twazikiriza abaali balyazaamanyiza obulamu bwabwe obwali obulungi ne babeera nga shiriki gye basazeewo okubeera nga bagenda n'okusamira Allah n'abanyiigira n'abeera nga abajjawo n'ebyalo byabwe n'abeera nga yabisikidde tewali muntu abibeeramu mu matongo meereere. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما كان ربك مهلك القرى الله تبيرا ناك مناكد غلا ذكري كيبوغا نابانتو باچو حتى كتوسا يبعث في أمها رسولا ngamazo kutuma mu capital city y'ekibuga ekyo omubaka yatulu alaihim ayatina omubaka yabatuuse kamateeka gaffe nga agabasomera nga betwagala ensi ebeere ng'etambula wama kunna muhlikil qura festwali bakuzikiza kibuga kyonna illa wa ahluha zalimun okujjako nga tumaze okusanga nti bannannyini kyo bali az'amaanyi b'amateeka gaffe era be basamize balukulwe buli kyetutayagala nga kye bakola. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وما أوتيتم من شيء الله سبحانه وتعالى تجزا timwina kintu kyonna kimwali muweereddwa ku bulamu bw'ensi eno okujjako famataa'ul hayati dunya kintu kyakweyagalamu wano katono nnyo nakyo ku bulamu bw'ensi si kintu kya lubeerera nti Allah gwawadde wano obugagga ajja kusangira ku lunaku lw'enkomerero ng'obugagga obwo gye buli ekyo kye tukuwadde wano ku nsi kakasa nti kyakweyagala nakyo wano ku bulamu bw'ensi katono nnyo kikuyambe mu kutegeera Allah n'okuba ng'okola Allah by'ayagala wazinatuha era kyakwewunda kwansi wano wekigenda okusigala Allah subhanahu wa ta'ala eri gy'olaga ayagalayo mirimu wama inda Allah naye ebyo ebiri ewa Allah subhanahu wa ta'ala byatugamba okukolerera khairun byebisinga obulungi Allah akuwawana ebintu ku nsi obeere ng'obikola obeere ng'okolerera ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byajja okukusasulamu ng'ovudde mu bulamu bw'ensi kubanga ebyo byagenda okukusasula mu bulamu bw'ensi ng'obulamu bw'ensi buweddewo byebisinga obulungi wa abukata ebyo byalubeerera si byakuggwawo afala taaqiluuna abanga ekintu kye kitemukitegeera bwe muziika bannammwe mulaba balina kye batwala ebyo byokka bye baakolerera Allah subhanahu wa ta'ala byagenda okubabalako singa babeera ku nsi kuno nga bye twaba baabikolamu emirimu emirungi Allah gy'ayagala abo be baateeka ku akawunti yaabwe ey'olunaku lw'akhira ne beeterekera Allah be bagenda okubeera nga baateeka awali okusaasira era be bagenda okwesiima. Allah subhanahu wa ta'ala atugambye tukozese amagezi tusobole okulaba ekintu ekyo kituyambe nga tukozesa ebyo bye yatuwa wano ku nsi okusobola okubeera nga tubigulamu akhira. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أفمن وعدناه وعدا حسنا أبفو muntu gwe twalaganye endagaano eyo nga nnungi era tugenda kugituukiriza fahuwa laaqiihi ng'endagaano gye twalagaana nayo y'okumuwejja n'eyo ng'ajja kugisisinkana era ejja naye agiyingire kaman matta'naahu mataa alhayaati dunya afaanagana oyo gwe twawa ebyokweyagala by'ensi n'abeera ng'ali mu bulamu obutiba ayina abakyala abalungi ayina ebyentambula ayina ebibanja ayina effaamu ayina biki byonna omuntu oyo gwe twawa obulamu bw'ensi wano ng'agenda kutibamu ku bulamu bwa nsi naye nga kwakhira talinayo kalungi asobola okufaanagana oyo gwe twalaganyisa nti bw'aneeyisa obulungi ajja kufuna ejja n'ateera nga ddala mu butuufu togenda kugimuwa. thumma oluvannyuma ate yauma alqiyamati min almuhdarin ku lunaku lw'enkomerero oyo abadde ku nsi nga yeeyagala ng'ayina ebirungi ne yeesanga ng'agenda kubeera ng'asembezebwamu abo abagenda okubeera nga bayingira omuliro. abantu abo basobola okwenkanankana omuntu gwe twalaganyisa ejjanira n'agikolerera n'agisisinkana afaanagana ng'oyo abadde ku bulamu bw'ensi ng'atiba ate olunaku lw'enkomerero tubeera nga tumwaniriza mu bagenda okubeera nga bayingira omuliro. ekintu ekyo mu butuufu mu magezi aga bulijjo tekisobola kubeera nga kye kimu wabula oyo Allah subhanahu wa ta'ala
gwe yawejja naye agenda okubeera nga yeeyagala yadde nga ku nsi teyali bulungi ng'ono munne agenda okubeera nga ku nsi yali bulungi naye ate ng'agenda kukomekkereza ng'asembezeddwa mu b'omuliro. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ويوم ajjukira olunaku yunaadihim Allah lwalikoowola abantu fayaqulu agenda kubagamba abantu nga batuuse mu maaso ge abo abaali nga ku nsi nga basamira nga bakkiririza mu misambwa ne lubaale aina shurakai alladhina kuntum tazumun be baliwaabo be mwangattangako ba lubaale bwe mwagamba ngambu tukolagana nabo nga mu kifo ky'okusaba Allah musaba bo mu kifo ky'okubeera nga mwagala okubukuumi mugenda gye bali be baliwa mu batuleetire tubeere nga tubalabako naffe tulabe kuba amaanyi abo abaali nga mu ddaala lya Allah be mwali nga musinza. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. قال الذين حق عليهم القول bagenda kwogera abo abaali babamaze okukakatako ekigambo ky'okubonerezebwa be baali nga ku nsi nga basinza ebyo ebitakkirizibwa kusinzibwa rabbana ayi katonda waffe haulai alladhina aghwayna be bano bennyini boolaba be twabuza. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba abakulu b'ebika bagenda kugamba abazzukulu baabwe nti bano be twabuza bagenda kubawaako obujulizi nti be baababuliza ddala. Abasumba bagenda kuwa ku ndiga zaabwe obujulizi nti ayi Allah be bano be twabuliza ddala. Oluvannyuma lw'okubeera nga bamaze okulaba nti bonna bakakaseeko ekibonerezo abagoberezi n'abaagobererwanga nga bakakaseeko ekibonerezo bagenda kukakaseera nga mumagamba mu maaso ga Allah nti bano ffe twababuza. Naye ng'ekizibu ekyava ku ki agawainahum twababuliza ddala kama agawayina nga naffe bwe twali twabula twababuza olw'okubeera nti naffe twali twabula. Tabarra'na ilaika ay Allah subhanahu wa ta'ala fe tubeegaanira ddala wano mu maaso g'okuba na leero nti balina okukozesa amagezi aga bulijjo okubeera nga bategeera ekyo Allah kye yali ayagala so si kumala gagoberera nga muzibe. Naye twababuza olw'okuba naffe twali twabula kakati olwaleero tubeegaanira ddala mu maaso go nti butuufu nabo beeryaza amaanyi obutakozesa amagezi gaabwe. Ma kaanu iyana ya'budun baali tebasinza ffe era baali tebateekeddwa kugoberera ffe baali balina amazima ng'eddiini bazimanyi zisomwa mu nsi baali basobola okubeera nga beesalirawo ekituufu babeere nga basinza Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yali ayagala. Naye nabo tebaakozesa bongo baabwe. Kale n'olwaleero naffe tubavuddemu nga tubeegaanira ddala wano mu maaso go nti bagumiikirize ku ekyo ekigenda okubatuukako kye wabategekera. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. وقيل bagenda gambibwa oluvannyuma lw'okubeera nga buli omu yeegaanye munne buli omu Allah subhanahu wa ta'ala amaze okubeera nga alumiriza nti baali tebasinza ffe wabula baali balina okusinza Allah kubanga nabo balina amagezi fe twali twabula dda ensi tuginoonyamu byakulya nabo ne bajja nga bagoberera gwabasinga. Wakiira bagenda gambibwa ud'u shurakaakum kale njagala munyambe. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubasaba katugambe nti agenda kubalagira nti mugende mukoowoole kubanga ku nsi kuno abantu bwe bagenda okusamira batuula we batudde ne bakuba ensaasi lubaale najja emizimu ne gijja emisambwa ne gyogera. Kale Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubagamba nti mutuule nga bwe mwatuulanga ku nsi mukube ensaasi zammwe n'engalo muyimbe ennyimba ezaaleetanga lubaale era mubatuyitire naffe wano tulabe. Fad'uuhum mufada'awuhum bagenda kukola ekyo Allah kyali baabalagidde batuule abakulu b'ebika ne bazzukulu baabwe babeere nga bayimba ennyimba zaabwe ezireeta lubaale. Naye lubaale agenda kuba mugezi nnyo. Falam yastajibu lahum balubaali tebagenda kwanukula kubanga nabo bali babamanyi ekituufu. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agamba wara'awu al-adhaaba balima bamaze okulaba ku kibonerezo ekigenda mu maaso. Allah subhanahu wa ta'ala agenda gamba bwe wara'awu al-adhaaba bwe balimala okulaba ku kibonerezo bagenda kwegomba bagenda kwejjusa balaajane nga boogera law annahum kaanu yahtadun mu butuufu singa baali baluŋŋamye tebaali badde nga balaba embeera enenzibu. Naye Allah subhanahu wa ta'ala tyabawa buluŋŋamu ne babeera nga basinza ebyo ebyababuzaabuzanga
ku ssaawa eno bye bayinza okuyita nga tebikyasobola kusembera we bali wadde nga luli baabiyitanga balubaale baani ba mukasa naye essaawa yaane ya leero balyegomba nti singa kaale baali baakwata obuluŋŋamu ne baluŋŋama ne batasinza ebyo bitasobola kubeera ku ssaawa eno nga biyitibwa ne bijja. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ويوم جكر olunaku يناديهم الله lwali bakoola fayaqulu agenda kubabuuza abantu ababuuze nga bamaze okutuuka mu bbaliro agenda kubuuza abantu Allah subhanahu wa ta'ala ababuuze ماذا أجبتم المرسلين kiki kye mwayanukula ababaka bwe bajja gye muli ne babasomera amateeka ga Allah kiki kye mwabaddamu mwabanukula positively ne mubeera nga mukkiriziganya nabo ku ebyo basomesa oba mwabanukula negatively ne mubeera nga mupinga ne mubeera nga temukkiriziganya nabo mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yali yabagamba okubasomesa buli omu yeekebera atubuulire kiki yayanukula ababaka bwe bajja gyali. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فعميت عليهم الأنباء Allah subhanahu wa ta'ala atugeza ti mu luganda wano lwa bulijjo tugamba nti bigenda kubakalira ku mimwa bye basobola okuddamu Allah tebagenda kubifuna ebigambo bigenda kubakalira ku mimwa nga tewakyali asobola kubeerako kyaddamu Allah subhanahu wa ta'ala mu kibuuzo kyali baabuuzizza yawmaidhin ku lunaku olwo fahum la yatasaalun nga tewakyali asobola kubuuza munne nti tuddemu kifaanana kitya ku kibuuzo Allah subhanahu wa ta'ala kyatubuuzizza. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. فأما من تاب نيوم النار بيينيا kwebyo bye yakola ku munsi n'afa nga yeenenyezza wa amana nakkiriza bulungi wa amila salihan akabanga kaabaasigazzaayo n'akakolamu emirimu emirungi faasa an yakuna min almuflihin. Allah subhanahu wa ta'ala agamba faasa obuulyawo an yakuna alibeera min almuflihin mu bagenda okwesiima. Omuntu singa owangaala mu nsi emyaka gyonna gy'oba owangaddeko obeere ng'obadde musamize lukulwe obeere ng'obadde mwenzi lukulwe oli mu abisiyaga lukulwe oli mu bukozi wa byambiyoni lukulwe Allah by'atayagala naye oluvannyuma ne weemenya n'otandika okukkiriza nga tokyabiddira n'okola emirimu emirungi kiribadde ati Allah alikufuulamu abo alikuteekamu abo abagenda okwesiima. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربكم رزق الله يخلق أقولanga bw'ayagala ekyo kyaba yagadde n'akikolanga bw'aba yagadde ma yashaa'u ekyo kyaba yagadde tayitabuuzibwa nti ate ono lwaki wamukoze bw'oti ate kino n'okikola bw'oti. Oyakhtaaru ate asiima bw'aba asiimye n'amuteekako obubaka bwe bw'aba asiimye n'amuteekako ekitone omulala ky'atalina. Ma kaana lahumul khiyara abantu tebalina choice wabula Allah subhanahu wa ta'ala yatulondera n'agamba nti gwojja kuba kino gwojja kuba kiri. Subhanallah Allah erinnya lye litukuzibwe wa ta'ala ekitiibwa kye kigulumizibwe amma yushrikun obutafaanaganako n'abo bye bagenda bamuteekako abo abasamize abo abagatta Katonda n'ebintu ebirala. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وربك يعلم الله من bulungi ما تكن صدورهم ebyo ebikwekebwa mu bifuba byabwe. Omuntu ayinza okugamba wano nti ndi musiraamu naye nga mbutuufu mu kifuba kyakimanyi bulungi nti ebugerera ayinayo essabo ebutambala ayinayo essabo naye wano ku mikolo ku mawulidi ng'anyeenya n'agwa n'eri. wama yu'linun n'ebyo be boolesa abimanyi. Obusiraamu bw'oyolesa kungulu abumanyi n'obwo obuli mu mutima obwannamaddala nabwo abumanyi. Allah talina kiyitaaga kubuulira walisaanidde obeere ng'ekiri mu mutima gwo kyekiri kungulu ate ekiri kungulu kyekiri mu mutima gwo ye gwabeera omukkirizo obwannamaddala. Naye si kuba nasaba bugerere si kuba nasaba butambala naye ng'ate wano olaga mu bantu aba bulijjo nti ate oli wa kabi ku ddiini ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala byonna abimanyi singa obeera double standard abaakutegeera bulungi. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وهو الله يا الله ينيني
la ilaha tasanyu kubeera nti waliyo omusinzibwa omulala mu butuufu bw'okusinzibwa gw'olina okusinza illa huwa okujjako ye Allah subhanahu wa ta'ala lahu alhamdu fil ula Allah subhanahu wa ta'ala yalina okutendebwa okuva edda mu ntandikwa kuno ku nsi gwe tulina okwebaza kuno ku nsi gwe tulina okutendereza wal akhira ate era ku lunaku lw'enkomerero y'omu y'oyo ajja okubeera ng'atenderezebwa y'omu y'oyo ajja okubeera nga yeebazibwa kwabakkiriza bali mwebaza ku ekyo kye bali babatuuseeko walahu lhukumu Allah subhanahu wa ta'ala yalina okulamula oyo gwali baatutte mu jjana agenda kubeera ng'akakasa nti ejjana ngiyingidde lwa kusaasira kwe naye so si lwa mirimu gyange wabula obulimu bw'oli bw'okozeewo kwe kugenda okuyimirira okusaasira kwa Allah akusaasire nti nga bwe wali omuwulize genda ate oyo alibeera ayingidde omuliro agenda kakasa nti ddala mu butuufu Allah alamudde mazima muliro gwe gubadde ku nsaana okusinziira ku bye nakola mu butuufu mu jjana mbadde sijaayo era nga siinayo kisaanyizo na kimu okusinziira ku mirimu gyange kale okulamula Allah subhanahu wa ta'ala kuli mu mikono gye wa ilaihi turja'un ate eri Allah subhanahu wa ta'ala mwenna ye wali obuddo bwammwe buli yenna atambula ku bulamu bw'ensi eno. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل باقام أرأيتم جاكرا منبولي إن جعل الله عليكم الليل سرمدا سنغا الله باتير الدون بكل شرونغا شارو بيرا إلى يوم القيامة فككل نكر أنكمررو من إله أن يسنزوا غير الله أتري الله سبحانه وتعالى يأتيكم بضياء أصبروا كباري تريش تانغالا كمسانا مكولي منيمو أفلا تسمعون أبانتم يفد بنام فولي رزبي الدرات مشاوليرا يمسبرا كوليرا أنت الله سبحانه وتعالى إذا بيابا غامبا بيبين بينزا ويرا ياساني دوك سنزوا إكا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون قل باقاميرا أرأيتم جكرا منبولي إن جعل الله عليكم النهار سرمدا singa Allah baba tereddewo obuddo bw'emisana nga bwalubeerera ila yaumi alqiyama man ilahun mpaka ku kiyama ani katonda oyo gwe musinza ghairullahi atali Allah yatikum bilailin asobola okubaleeterayo ekiro taskunuuna fiihi mubeere nga muwummuliramu afala tubsirun ekyo kibalemye okulaba nti Allah subhanahu wa ta'ala yabikolera yasaanidde okusinzibwa. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ومن رحمته كسنزيرا كساسرا كنيتساتي تيتيربو eri abantu جعل لكم الليل والنهار يتتيرا ويكيرو نومسانا litawalitaskunu fihi musobole okubeera nga muwummulira mu kiro ekyo ate obudde obw'emisana mukole ki walitabtagu min fadlihi munoonye ku birungi by'alina mu nsi muno ebiyitirivu walaallakum tashkuruun oluvannyuma lw'okubifuna ate musobole okwebaza naye abantu abasinga obungi ebirungi bya Allah babirya babinywa babikozesa beeyagala naye akeebaza tewali nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba nti wa qalilun min ibadiya shakur abanneebaza mu baddu bange ndaba eno batono nnyo. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ويوم يناديهم جكروا لناكو الله رواركو ولا بانتو فيقول أجند قنبا بانتو أبالي أباكسميزي أين شركائي الذين كنتم تزعمون ببالي وابو بموانغا تانغا كبارو بالي نيمزيمو نيمسامبا بموالينغا كنسينغا مباتزا بانتو نتيابو بيباكو لغانني الله سبحانه وتعالى أجند كبا سبابا قامي انتي مباليتي تبالبي ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون ونزعنا تجند كسولا يو من كل أمة مبلي أمة
mu buli kibinja ky'abantu ekyali kiyise ku nsi kuno tugenda kujjayo shahidan omuntu agenda okukiwaako obujulizi nga ye nabbi waakyo tugenda kumugamba buli nabbi wa kibiina kye jangu owa obujulizi ku bantu bo ddala mu butuufu bye wasomesa bye baakola oba bye wasomesa baabivaako ne bakola byabwe fakulna tugenda kugamba atu burhanakum muleeta obujulizi bwammwe obulagira ddala nti Allah subhanahu wa ta'ala yabalagira okusinza ebitali Allah muleeta obujulizi obulaga nti bannabbi bwe twabatuma okubasomesa tawhidi baabasomesaamu shiriki muleeta obujulizi obulaga kubanga bwe baavaawo mwakola shiriki muleeta obujulizi obulaga nti be baabalagira okukolera ddala ebyo bye mukola ebyawonga okusinza ebitagasa Allah subhanahu wa ta'ala agenda kugamba abantu abaali nga ku nsi kuno nga beeyisa kisamize abagambye muleeta obujulizi obwabaleetera okukola ebintu ebyo ddala bannabbi bwe babeera nga bye baabasomesa ebintu ebyo mumbuulire muleeta obujulizi faalimu bagenda kukitegeerera ddala bakimanye anna alhaqa lillah nti amazima ddala gaali Allah kweyekka yali alina okusinzibwa so si kintu kirala era Allah iwa amazima ow'eddala yali alina okubeera ng'atiibwa wadalla anhum bigenda kubabulako birubaale makanu yaftarun gye baalinga bafera nabyo abantu gye baalinga bayiyayiyaawo nga bajwetekawo bijweteke ndibyo ebisaanidde okusinzibwa ne baleka Allah subhanahu wa ta'ala ku ssaawa y'ekiyama baligamba babiyite bijje mu maaso ga Allah birabe bigenda kubabulako tebigenda kusembera wali Allah era nabo bagenda kukitegeera nti mu butuufu yalina okusinzibwa wannamaddala yali ateekwa kuba Allah naye ddala mu butuufu baabula bubuzi Allah subhanahu wa ta'ala alyoka ababonereze nga nabo bategedde nti bwe baali abakyamu. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وإن قارون مزما قارون يالي مغغا ekigambo قارون wano ino kyetegereza kyanjawulo ne Harun yali muganda wa Musa alayhi salam so ne Qarun yali muntu mugagga mu famire ya Musa alayhi salam ga Allah bwagamba nti inna Qaruna mazma Qarun oyo gwe muwulira kana yali min qaumi Musa mbantu ba Musa alayhi salam yali mwana wa mafamire ya Musa fabaga alayhim naye bambi n'abeewaggulako n'afuuka kiwajo olw'obugagga Allah byamuwa wa atainahu twamuwa min alkunuz amawanika g'ebika by'enjawulo ma inna mafatihahu nga mazima ddala ebisumuluzo by'amawanika ge yalina amasitowa latanu gasobola okulemererwa bisobola ebisumuluzo ebyo okubeera nga biremererwa okwetikka bilusbati ekibinja ky'abavubuka abawera 40 ulil quwwa nga bamaanyi ng'abali mu kitundu ky'ewammwe singa muba mubakuŋŋaanyiza 40 ne mukuŋŋaanyiza ebisumuluzo ebyali bisumulula amasitowa g'ebyobugagga bya Qaruna nga tebasobola kubeera nga babijja mu kifo. إذ قال له قومه جكر abantu bere bamugambako la tafrahu lika kusanyuka nnyo kuyita noyita we wandikomye inna Allah la yuhibbul farihin Allah tayagala abantu basanyuka ne bayita we bandikomye sayagala nnyo abantu ababeera nga baweereza eddiini ye nga beyambisa obugagga bw'abawadde. wabtaghi fima ataaka Allahu ad-dara al-akhirata wa la tansa nasibaka min ad-dunya وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وابتغي نبامغامبا نونيا فيما آتاك الله بيبوكاكا الله بيكوا تكسبوا بيرينغو نونيامو الدار الآخرة انكمرر النونجي ونونيم النيومبي ينكمرر النونجي كي جنان وقد سوبكاكبو الله سبحانه وتعالى بيكوا ولا تنس نصيبك من الدنيا والدنجي لا تساني كويرا بلا مغابو من منسي chakara munsinga bwali chakadde mu ngeri entuufu Allah gyayagala yambala mu ngeri ennungi Allah subhanahu wa ta'ala okusinzira ku bugagga bwakuwadde obugagga beera ng'obweyagalira mu kubulamu bw'ensi mu ngeri etamenya mateeka naye ng'ate teweerabidde kukolerera Allah subhanahu wa ta'ala enjwe y'emirembe gyateekerateekera abantu ku lunaku lw'enkomerero wa ahsini ateeyisa bulungi abalala kama ahsana Allahu ilayka naawe nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yakuyisa obulungi nga tomaze kola application wala tabghi alfasada fil ardi dhikra ukubeera ng'osaasanya olw'obugagga bw'olina muno mu nsi obwononefu inna Allaha la yuhibbu almufsidin Allah tayagala bantu boyesa mu ngeri y'aboonoonyi ng'abadde abawadde obugagga ne babeera nga babukozesa mu ngeri enkyamu. Qala innama utiituhu ala ilmin indi awalam ya'lam anna Allah
قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قال ناغامبا إنما أوتيته على علم عندي إبي مungamba nti katonda yabimpa awo mulimbye kubanga ebintu bino mbutuufu nabijja magezi gange gennina nintetenkanya nembiranga mplanning ekiro n'emisana kwe kufuna obugagga buno so si bya katonda bye bwe muntiisatiisa nabyo nti mbikolemu enju mbikolereremu akhira ebyo sibiriimu ebyo nakozesa amagezi gange nakozesa okumanya kwennina kubanga nasoma kubanga ntegeera alamti ya'lamu omusajja tamanyi yali takimanyi nti anna allaha kad ahlaka min qablihi min alqurun nti allah yazikiriza abaamusookawo emirembe miyitirivu man huwa ashaddu minhu quwwa abaali bamusinga amaanyi wa aktharu jam'an abaali bamusinga okubeera nga balina ensimbi empitirivu ze baali nga baterese mu mabbanka baali bamusinga okukuŋŋaanya ensimbi ng'obugagga bw'alina bw'omugeraageranya n'abo abaamusookawo be twazikiriza mu butuufu nga yali talina kyazitowa wala yusalu an dhunubihim almujrimun naye tebagenda kubuuzibwa ku bibonyoobonyo byabwe ku bibi byabwe abo abeeyisanga obubi kuno ku nsi bagenda kubeera nga tebeetaaga na kubuuzibwa wabula beetaaga kuyitawo obuyisi kubanga bo obwononefu bwe baalimu baava ku nsi nga babukakasizza nti bwa kika kya waggulu beetaaga bwetaazi kuyingira buyingizi muliro nga tewaliyo na bwetaavu bwa kubeera nti babalibwa oba obabuuza kano oba babuuza kali. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فخرج رمي فرم مسجو يمقق قارون على قومه abantu be webali nabenanga afulumye fi zinatihim byokwewunda byenga byonna yetaddeko ebijolobero bye yenna agenda agenda agoma agenda alaga nti allah yamuwa. qala alladhina ne bamugambako abantu abo yuriduna alhayata dunya baali baagala obulamu bw'ensi okubeera mu bulamu bw'ensi obufaanana ng'obubwe ne babeera nga bamwegomba nga bagamba allah tunyumiza ya laita lana singa naffe bannange tuyina mithla ma utiya qaruna nga qaruna allah bye yamuwa qaruna nga mu butuufu allah yamuwa singa naffe atuwanga bwe yamuwa innahu ladhu hazzin azim omusajja oyo alina omugabo munene allah yamuwa omukisa munene nnyo n'amuteeka mu ddaala ddene naffe tubadde twegomba atufuule nga qaruna naffe tubeere mu bulamu obweyagazanga obubwe. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال الذين أوتوا العلم nebayogera abo abantu abaali balina okumanya nga bamulaba agaaga mu byambalo bye ng'abatalina kumanya bamwegomba bambi abasiru abaaliwo obudde obwo bannaabwe ne babagambako abalina okumanya abakkiriza bwe baawulira nga bano beegomba ne babagamba wailakum muzikiridde nno mmwe thawabullahi empeerezi eri allah ze mwali egombye liman amana eri oyo omuntu omukkiriza wa amila salihan n'akola emirimu emirungi wala yulaqaaha naye tebajja kutuuka ku mpeerezo illa sabiruun okuggyako abagumiikiriza mwali badde nga mwegomba biri eri allah naye ebiri eri allah byetaaga bugumiikiriza temwali egombye musajja oyo awo bwe mumwegomba mubeera nga nammwe mumaze oddugwamu. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فخسفنا به نتمسانغراwo n'okumiribwa ettaka wabidaarihi al-arda n'amayumba ge ne tubasaanyaawo n'okumiribwa ettaka. omusajja oyo yagenda kampolampola mu ttaka nga limumira nga limutwaliriza n'ebyobugagga bwe n'amayumba ge. fama kaana lahu min fi'atin yansurunahu min duunillah tewaafunikawo gurupu yonna esobola kumutaasa kumuteerayo kabega butazikirira na maali ye ng'akka wansi mu ttaka okuggyako allah yekka yali asobola okuyingirawo. wama kaana min almuntasirin allah agamba teyali badde era mwabo abayinza okutaasibwa kubanga yali amwenyiye ng'amuvuddemu n'abeera ng'amuzikiriza n'okumiribwa ettaka n'ebyobugagga bwe byonna ne bibeera nga bisaanawo.
وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. وأصبح نبكي سنشا الذين تمنوا بابا بدبي غومبا مكانه يكفوتش يبدي مغرونغا تبا بالامس نكو وجابا لبا غومبا مكفوتش يالي ميچوبو بغغا abali begombo kuberanga yenga bagamba yakuluna nga bagamba waika anna Allah Allah nga wabuyinza yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi agaziriza riziki yo gwaba yagadde mbaddu bamugezese wayaqdiru atumulana namutumira riziki ne bantonotono laula amanna Allahu alaina sigana ffe Katonda yali yatubundugulako emmaali ennyingi ng'eyo omusajja oyo la khasafa bina naffe yali badde atusangulawo n'okumiribwa ettaka waika annahu Allah la yuflihu alkafirun nga tayinza kwesimisa bakafiri ne bamalako mu nsi muno nga beeyagala. Singa osoma ebyafaayo by'ababadde abanene mu nsi muno n'osoma abamusolini n'osoma abasajja abaali abazito ennyo mu nsi muno bannapolioni n'osoma n'obalaba abaali abazitowa basaddaamu n'osoma abaali abazitowa n'obalaba bagadafi n'osoma abaali abazitowa n'olaba bonna ab'amaanyi abanene bamubutu n'olaba Allah subhanahu wa ta'ala abaali beegomba okubanga mubutu bakeera enkya nga bagamba nti Allah nga teyeesimisa bakafiiri bajeemu ebbanga lyonna enkomerero yaabwe tetera kubeeranga nnungi abantu abeeyisa ekiko ekyo. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba tilka ad-daaru al-aakhiratu naj'aluhaa lilladhiina laa yuriiduuna 'uluwwan fil ardi walaa fasaadan wal 'aaqibatu lilmuttaqiin. tilka ad-daaru al-aakhiratu eyonna ennyumba ey'enkomerero gye muwulira ey'ejjana naj'aluhaa ffe twagiteerawo lilladhiina eri abo la yuriduuna uluwan fil ardi abatayagala mu nsi muno kwegulumiza n'okwetwala nti bakitalo nnyo omuntu n'atuuka okweyita kabaka w'abakabaka ku lukalu lwa Afirika ey'eddaarul akhiratu sibwe tugikola. omuntu n'atuuka okweyita katonda nga Firaawo ey'ennyumba ya akhira sibwe tukola. wala fasadan tetwagitegekera abantu baagala kusaasaanya bwonoonefu muno mu nsi. wala aqibatu enkomerero ennungi lilmuttaqiin twagitegekera abo bokka abajja okuvanga batya Allah. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. من جاء بالحسنة ومن الجمع سقى الله غاينا كالونجي فله خير منها aligenda kufuna ekirungi ekisinga ekyo kye yakola. waman jaa bisayyi'a alijjanga yakola ekibi mu maaso ga Allah fala yujza tebagenda kusasulibwa alladhina amilu sayyi'ati abo abaanaayiza ebibi ku nsi kuno tebagenda kusasulibwa illa ma kanu ya'malun okujjako bagenda kusasulibwa ebyo bye baakola ebijja mu empeera y'ekyo kye baakola. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. إن الذي مزمويو فرض عليك القرآن يقصاك القرآن ناكلالك كبيرا أنت ينجك لراكو لردك يجك الزايو إلى معاد إريوب تكبو. الله سبحانه وتعالى يلياغا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورباني مروك بيرانت يلياغو بدبا مكة. الله سبحانه وتعالى ناموغا من تيوب السلام ويوافيرا كنسونغي كوكوبيا مكة نيكا كاسانتي لمو يجك لالكاكو وبيرينغو جسوميسا بانتو يجك الزايو إريوب تكبو مwe مكة. قل بغامبي ربي أعلم الله يسنغو كمانيا من جاء بالهدى وياليسو برنغمو ومن هو في ضلال نو يالي مبوزي مبين وغرواتو.
وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. وما كنت تولد النبي محمد ترجو ينسوبي أن يلقى إليك الكتاب جرم بارك الساكي كتاب القرآن إلا كجاكو رحمة من ربك قالك ساسرو قالك بيرك توندا وناكروندا فلا تكونن ظهيرا للكافرين. Tokezanga kukubeera omuyambi ataasaba batakkiriza wabula obeeranga n'abakkiriza kababeerenga be batono b'obeeranga nabo totaasanga oyo atakkiriza muyagala endowooza ye beeyitamu. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا يصدنك عن آيات الله tebagezanga kukuugula ne bakuziyiza ne bakujja ku mateeka ga Allah n'oyagala okugoberera endowooza z'abantu olw'okubeera nti zaawukanye n'ekyo ky'oyigiriza. Nywereranga ku ekyo Allah kyakuwadde ekituufu ky'omaze okuyiga. baada iz unzilat ilaik oluvannyuma lw'okubeera ng'etteeka limaze okukukkako togezangako n'owuguka n'olireka n'oyagala okugoberera ebintu by'abantu abali ku nsi yadde be bangi singa libeera ng'etteeka lyo likontanye n'ekyo kye balowoolezaamu. wadu ila rabbika koowolagwa abantu bonna ng'obasika obazza eri Katonda wo kubanga we wali obuluŋŋamu. wala takunanna min almushrikiin weewalire eddala okubeera mu basamize weewalire eddala okubeera mu bantu abo abajeemera Allah subhanahu wa ta'ala. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ولا تدع مع الله إلها آخر togezangako okusinza ng'ogatta katonda yenna omulala. Togezangako okugatta katonda bakatonda abalala bonna. Ekyo tokikolangako n'akamu n'akeddagala. Ekyo tekibeerangawo mu mbeera z'obulamu bwo n'obeera ng'osinza katonda ng'omugasseeko bakatonda abalala. illa huwa okujjako katonda yekka oyo omu. kullu shay'in halikun kubanga buli kintu kyonna ekyo kye mujja okugatta katonda nakyo obudde bujja kutuuka kiveewo. buli kintu kyonna kyakuzikirira. illa wajhahu okujjako feesi ye Allah kennyini ye oyo yatajja kusaanawo. naye buli kintu kyonna kye mulabako ne kye mutalabako nga kyatondebwa Allah kyakuvaawo okujjako Allah yatajja kufa. Allah yatajja kubeera ng'azikirira. Allah walubeerera. lahul hukmu yalina okulamula yalina okubeera ng'ebintu byonna biri wansi wa kulamula kwe. wa ilaihi turja'un ate eri Allah ffenna bujja kukya lumu tubeere nga gyetuzibwa. Suratul Qasas Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwagiwunzise. rabbana zidna ilma warzuqna fahma rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم ونسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن المغرم والمأثم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أمتنا مسلمين وحينا مسلمين وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. آمين.